Ndabe simu ezimukubirwa. Anti amaloboozi bagamanyi. Bannaabwe kati daba meeting rabi kiri mu meeting. Daba ne kiri mu meeting. Tamale. Tugende mu. Ate bw'ogibbe n'essimu otulika nayo. Kotuliko otya. Gibbe. Kakati njagala obba n'alenjingira situation eriwo. Bano bava mu DP, bano bava mu kyabu. Nanti okyembadde njaga okubuuza. Brought to 3 box. Kakati kambasomere katabo kangana ebyafaayo bya Buganda. Bakayita batya? Nakatuma ebyafaayo bya Buganda. Ako wakawandiika ddi? 2 Sikubango obigasse gasojja wano. Nakawandiika. Nakawandiika ekifulumiziddwa Mirundi Media Consultants. 2 Mu 2 Okay, tugende mu maaso. Kakati katusoke ne Democratic Party. I'm translating this book into English. It can be a very historical book. Kugamba. Abaddipi batabuka olwabawangula mu 62 kugamba nga bwe kibeera bulijjo abawanguddwa batabuka ate abaddipi baali babaddeko mu buyinza nga bategedde nga bwe bunyuma ate era baali balowooza nti mu myaka 5 obbeta ajja kutegekawo akalulu akalala mu ndaba enyangu era nga bwe kiterawo okubeera baali balowooza nti Ben Kiwanuka obutakolagana na Mengo tikyali kibawanguzizza mu kulonda okwo. Ekituufu kyali nti Abangereza baali bakimanyi nti bye babawadde Buganda byali tebiyinza kukola era bwe kityo baali baagala UPC wangula okulonda okwo ekube Buganda egigyeko byali egiwadde. You see the strategy by the British. The British were directed by the United States. Grant all your former colonies independence so that you access the Marshall Plan. Kati abaddugavu ekintu ekyo tebakitegeera. Bo bamanyi bebeerwanirira. Ne Gonde Churchill ne President wa America. Reagan. During the Second War. The vote. Yes, batwala mu Pacific in the international waters on a ship. Roosevelt yali agala Churchill wagende mu America namugamba nti andeka mwako obuntu. We are proud the people. But one of the agreements, America decided to join the war against Germany and Japan. Ate on condition nti after the war amawanga bagawo bwetwaze. Kati Britain wants to grant. That's why Ghana got independence in 1957, 2 years after the Second World War. Kati bano mu Buganda baite bakimanyi sibanenya bamayiga benenya abaferera mu bya Buganda n'okuba ebifaananyi by'Abassekabaka bootalabako imagination yogijjawo naye omwana tawummula omwana ku ssente tawummula alese bakintu wabalabako ddi ani abadescribing kati nga bakuba Yesu Yesu ekifaananyi bakirabako ab'Emmengo bo baali tebamanyi intransigency kakati Ben Kiwanuka ye was aware yali close ne DP leaders mu America nga bo bamanyi ekigenda mu maaso. They had granted him 300 scholarships bazuwa ne Kenya ye Tom Mboya zikyotala n'abantu olwaleero. Kakati Ben Kiwanuka olwokuba yali amanyi the dynamics of politics at that time yabaga nti amasaza agabula mugasalewo kati. Yagamba nti amasaza agabula mugasalewo kati. Lwaki yakikola bwati? Anti yali ategedde nti bwagasikira kagenda muleetera obuzibu. N'agamba nti ne political arrangement mugiteekeko kati. Kati being a lawyer ye obote bwamukubira. This constitution was supposed to last to achieve one important thing. Yeah, independence yo. Olumala tubiveke era bawandikira Kiwanuka ebbaluwa. Lord Fisher yamugamba if constitutions are fixed documents, holy documents, anchors, then what will the next generation do? Constitution are made with mistakes for others to other generation to rectify them. Kiwanuka kyamulimu okutegeera. Kakati bano baali balowooza nti wajja kubeerayo akalulu 67
kati abaddipi batabuka nga kati bobalabye nga batabuka DP bano balaze eno balaze abambageze munupa bamwene ali kati bano bali balowooza nti UPC egenda kuteekawo akalulu 67 Obote nga amaze okunyeza Buganda ku masaza yali akalulu yali agenda kajjawa Obote kitegeeza Obote yatasobola kuteekawo kulonda yaina kuwamba andi Obote like Nyerere like Kaunda Mulungusu Club bali mu kibiina kimu anti baina Mulungusu Club ngo Obote ekaya alwana ne Maliti Party 1958 olukiiko lwatulegana nilusalawo kuba Mengo 1950 olukiiko nelutule Nairobi bakube Mengo 1950 anti nenkuluma yayina akabiina kakabaka ikewaabwe akali kamutawanya kakati Pan-African Society in Ghana in 1958 and resolved obubiina obwo nga bumengo nga bwani bwebugibwewo so Obote had the backing of the Pan-African abalala this is even alleged that when Obote attacked the Rubiri 300 Tanzanian soldiers participated yes kakati nkugamba nti bano baali balowooza abaddipi baali balowooza abaddipi balowooza nti okusobola okuwangula okulonda okwali kugenda okubawo mu 67 balina okwesamula n'okwejjako Beni Kiwanuka nga bano bwe balowooza ku mmawo bokye balowooza let us remove Beni Kiwanuka in preparation of the 1967 general election. Obote bonga tebamanyi nti Obote tagenda kukola ki tagenda kutegekawo kulonda okwo kakati if you fight in Mao you are making a mistake. Has Museveni picked in Mao to represent the Democratic Party in government? Is he looking for DP supporters? He knows Mao. Whether Mao has no support in the Democratic Party, he needs Mao for another purpose. Boba olwanyisa Mao ngolowooza nti bona okuva mu DP n'ogenda ewalala nti DP esigalenga eri empty shell. Does Museveni need, has he used Mao to attract DP leaders? Olaba ye crisis yemu. Yes, butabala oyina okubala. What does my enemy want to achieve? Simalira budde bwange kubirala kibula bano mbakubye nayimba malawo nategeera baagala bwa president in the process they will antagonize Museveni ne bakikola they committed an external crime ebalemeddeko yes bakubye muhoozi pass baweddewo mu ggwanga mwalimu okuyiga n'okutulugunya aba DP wadde nga baali bawanguddwa era Kiwanuka yali asobodde okugenda yali tasobodde genda mu parliament like Mao era nekireetawo ekizibu nti tayinza kukulembera DP mu parliament. Bana DP basawo akakiiko kanoonyereze ku byali bivuddeko ekibiina kyabwe okuwangula n'okuwa amagezi ebizibu ebyali mu kibiina n'engeri gye byali bisobola okumalizibwawo. Akakiiko ka DP mu 62 kaali kakulirwa mwami EKK Muliira. Mu lipoota yaako kagamba nti baali bakizudde nti ekizibu ky'ekibiina byonna byali bivudde ku Kiwanuka yennyini. Bagamba nti entalo za Kiwanuka ng'omuntu ze zaali zireetedde DP ebizibu. Gamba nti Kiwanuka yali waggume ate nga yeemanyi nnyo. Lipoota endala eyakolebwa Ssaabawandiisi wa DP Basiri Batalengaya mu mwaka gwe gumu oluvannyuma lw'okulonda kwa 62 nayo yali erumiriza Kiwanuka nti yali avuddeko okuwangulwa kwa DP kubanga yali alemeddwa okukolagana ne Mengo ate nga watali buwagizi bwa Mengo DP eriba terigenda mu buyinza. Kwe kumaliriza lipooti zombi eyamuliira n'eyabasiri Batalengaya zaamaliriza nga zigamba nti Kiwanuka alekulire walondebwewo omukulembeze wa DP anaatambula ne Mengo naye ate Mengo ne bwe wagira DP ereegwa. They fail to understand the dynamics of politics. The moment you fail to understand the dynamics, the political landscape of all good, these people are moving Beni Kiwanuka to join Kabaka yekka era ba proposinga yekka democrat naye nga tebamanyi nti Obote tagenda kuteeka woki kulonda
gundi yagamba simanyi oba mutabani we yakasoma Kalugire Professor Kalugire yagamba yawandika paper ya manyi naye kati bagikweka Makerere nze njiina wind of change or a change in the wind of change or a Professor change in the wind ne Makerere teriyo bagibayo Kalugire yagamba nti I looked at my colleagues at the university, the professors resigning their jobs in preparation of the 1985 general election, which I knew that will never happen. Kalugire akugamba tiyatuli aba professor be Makerere nga bali zayininga ngaba ku mirimu gyabwe besimbe mu kaluka ali kumulenda 85 yeke ali amanyi tekali kagenda kubeera era tekaliyo kuba government yavaako mu 85 bunyonyole binna byengattagatta abamu bayinza okula n'owa president bwa DP nakugamba okulonda Kiwanuka bwe yalaba lipoota ezo zombi yagamba tayina mutawaana kuva ku bukulembeze bwa DP naye yayina okukolera mu lukiiko Tabamiruka wa DP kubanga be baali bamulonze. That's Mao's situation. Mao must report back to the delegates conference. Delegates yamulonda avaako D226 n'Ekiwanuka yabaga nti nze siganye report yezo naye ani afuga DP delegates conference tukayingiremu okuba luno olukiiko lwa DP delegates conference lwali mwadde obuyenza. Olukiiko luno Tabamiruka olwa DP lwayitibwa mu October 62 era yavuganya ne Basiri Batalingaya n'omubaka namukuba kyabugazi abakajanja abaali balaba ebintu mu ngeri ey'ekito akajanja bwe katyo ne kabaggwa kubanga aba DP baagaana okukkiriza nti Kiwanuka ye yali ekizibu kya DP. Oluvannyuma lwa Kiwanuka okubawangula abaali bamuwakanya badduka mu DP ne basala eddiiro ne beesoga UPC. Is it not happening now? Haven't you seen people crossing from the Democratic Party to NOP? Tubalabye abamu NOP abalamu NRM aba UPC abamu NRM. Amanya Museka yagamba mbu history does not repeat itself. Fools repeat mistakes other fools made in the past. Okay. Amanya Museka bwagamba naffe in political science batugamba history does not repeat itself. A similar situation emerges with the different key players. Kakati bano Basiri Batalingaya taliwo. Mulira taliwo. Kakati ate bano balala ba players. Mao si Kiwanuka. But the same situation has emerged. Efanana ya 60 ya 62 bali bano nyakaluka nkaga mu 7 bano nyakaluka 2 mu meka 2 mu 6 naye ngebule emyaka emeka oli musindoza jejimu yes nti oluvannyuma lwa Kiwanuka okubawangula abaali bamuwakanya badduka mu DP ne basala eddiiro ne beesoga UPC. Mu bano abasala eddiiro mwe mwali Basiri Batalingaya eyali Secretary General, JSM Ochola, SKE Okulutu, MK Patel, CJ Magezi, FXB Mugeni ne James Kangaho. Badduka omanyi buno obujukuta obulaba kati bwe balaba abazungu bino nga boga nti CBE nga mini byetuuma nabo batandika okubweyita batandika okubweyita obategedde abadduka tebasala eddiiro abasala eddiiro nga Kiwanuka amaze obbawangula ne beesoga UPC. Mu bano mwe mwali Basiri Batalingaya eyali Secretary General wa DP, JSM Ochola, SKE Okulutu yebbawo Okulutu ki? Ono Mary Karoro. MK Patel, CJ Magala, FXB Mugeni ne James Kangaho. Ate mu January 1993 ababaka bakabaka eka nabo bayingira mu UPC. Mu bano mwe mwali JS Luyimbazi, EBS Lumu, EB Babumba, Ero Lubowa, WW Kalema
ne SB Jaffa Basiri batalingaya yafuuka minisita w'ensonga z'omunda era Obote yamukozesa nnyo okusiba abantu nga talowoozezza muno mwe mwali ne Ben Kiwanuka kakati otegedde politics oyo mutegedde Ntibali bano abakabaka yekka bo balowooza kabayingire mu UPC begatte ne Grace yibingira bakuba Obote bonna yabakuba abaddipi bagenze mu UPC nga balowooza ti okulonda kwa Nkaaga Musanvu kugenda kubeerayo tekwaliyo bombi bafiirwa bonna ekibalo bakigwa why they failed to understand Obote eyo mu nkaaga mu 223 kyekyaliyo era nze nkugamba nga tonnakola kintu kyonna kwegatta kola ki buuza Museveni ayagala ki if you don't understand Museveni's future plans you are wasting time kakati tukigatte yes tubalabye abamu basaze bagenze ne mawo mwene alema abamu bagenze munno ngane mu nkaaga bayeri bwe bakola abamu mu UPC abane bakola the fact was Obote nobody knew the future plans of Obote ne one the factor is Museveni abagenze mu lupo batunamujireke you don't know the future plans of Museveni you are wasting time kati what are the future plans of Museveni and how do you get them succession is like a marriage if Mandela was your friend after divorcing his wife and he told you that he wanted to marry another wife mukazi chiko ali mulondedde because when you look at a person who to tell you njagala kuwasa if he is a younger man he is looking for a younger girl beautiful because he is looking for permanent relationship monokuzala kakati if is an old man agenderedde yazaala ddaina n'abazzukulu kati oyo anoonya concubine oba hostess yes tanoonya wife tanoonya wife tayagala mukuluusanya bwaba kitammwe nga aweza emyaka nga 7 nga nyammwe yafudde mumunoonyeza mukazi mukadde wakumulabirira who demanded a baby from Mandela ateri when Mandela looked for a woman who would just look for after him okay kakati likewise you must look at Museveni if Museveni is interested in coming back so you make the strategy on Museveni if Museveni is not interested in coming back you make a strategy on his successor kakati babiyina strategy eriwa katono ko Tamale basoma strategy kati strategy bagikola kuki katono ko Tamale basoma strategy eriwa ngebire biraga nti Muhozi yajja era ne bamusabula east west and north nga kyogambye look at the successor kakati ye Museveni olwo bonga ekibalo kibalaze ye kirabika tayagala komawo kyokola byonna bye bakola kakati ekyo kikola mu kintu eki we are talking about a marriage because a marriage is intended for has limitations ku myaka gino tosobola kuzaala tosobola kukola kituufu but in a country where you don't have term limits you cannot calculate Museveni yetosobola mubala asobola okwekyusa era zenga habikyusa gagamba I'll retire this year ye Uhuru Kenyatta was clear this is my last and final term kuba ne semateeka mupira naguza mu center nagukasukawa oyo was easy to fight kakati Museveni omulwanyisa otya taina term limit taina age limit kakati gwe so far omenya abazanya pulu pulu osoka n'omutegeka bwoti n'azimba n'okuba mpira yena n'akyankala nabwati gwe tewalabye Bobby n'ennupu kye yagambye nze ngenda nembasekerera kati so far bw'obanga iyo strategy yakuba Muhoozi Museveni yakabaleetera abantu aba basatu possible successors akaleeta omu ataliwa anti situation gyaba creating akubye ekipulu ne kisaasaana yakabaleetera aba nani Bobi Wine azimbye permanent structure tayinza kuvaawo inanti era paka nga struggle wedde olutalo ate Bobi Wine mukubala
Bobi Wine oyo omwana mubazi nnyo kalikyuleeta omanya amagezi ge yabakola yabagambye nti bannange twegatte nga mu by-election tusimbawo omuntu omwomu n'asookera walala kati by-election y'omu Kampala sente erimu muganda we munakyusa ekibalo kubanga kyabadde bwekiti tumukubireko mu ngalo ekisolo yabadde asimbyewo tumukubireko mu ngalo ekisolo nuupu ng'esimbyewo naye ng'owa FDC owefeye yawabira kwizera nuupu negaffe tumugjewo akolerani he is anticipating a by-election in Kampala Central where his brother is going to stand. Katukomeo otubuulira Beni Kiwanuka kyamulema okontrolinga party nga yeetayingidde parliament. Bobi Wine amagezi gayina yakoze ne mini reshuffle yayitira ku bantu yayinsaitinga abantu nibaleta muwanga nga talinya nanti ye people power our power baleta mbayirawo omubiri nga talinya mbayirawo kakodyoke yagamba ekibiina si kikye kyammwe bantu ali ku kozi yaki y'abantu ava ku mulamwa gw'abantu mumwekolereko agamba Imaamu Kasozi nti Imaamu okuze naye nga omulatudi ava mu busiraamu ensingo ng'agikima bw'oba ovudde mu busiraamu omulutadi kakati ate ne mu Bukatuliki naye okuva mu Bukatuliki nakyo bakutta mu ebikadde bakusibanga ku nzigi za Roma ne bakuba empippa kalwofa n'Obukatuliki tebuviibwamu n'Obusiraamu tebuviibwamu omulutadi bamulya mu Bukatuliki bamulya ne bamulya kati ye Bobi Wine teyegulumiza nti ngaba kyamwe bagamba tajjangako kugamba nti I want power abantu Bobi Wine yako najja kumulisa yenga alinga atakola ki atayagala ki atayagala power kakati ye ekintu kye kyabaki ky'abantu nti nze mbeewuunya abasajja bakambwe abo abasalafu babagoba mu bibanja ne batatema nannyini ttaka abatunze ku muzikiti bafiirawo kubeeyowa jana tewali kyangu kufuga kibiina nga kaluti Bobi Wine kiri ekibiina kifugira ku kaluti ekyanuupu ky'abantu Nambooza amala kuyiiya n'adduka Nambooza amala kudduka ne bamuyiiyiza banne bano n'adduka n'alwala n'adduka amanyi wano bamukuba ne bamuttirawo bamukuba ne bamutta kyovalaba yadduka kakati ye Bobi Wine abantu b'e Butambala batuuziza Muwanga mu ttaka tonnakalabako kaluwa ye Muwanga kyebamukoze ate beewerera Isa Kabanda kaana abagwa mu bugalo bavi kuba bamanyi bisonga egoberera nnyo nuupu nze Abaganda mbamanyi kasita Abaganda oba yinsaitinga nti ogenda obakolera ekintu n'otakikola tewali Katikkiro wa Buganda atakubiddwako ono wanaasibira ono ng'empale bagikuddemu naye gundi yabawonera watono nnyo ani semwogerere Abaganda bw'oba yinsaitinga mulwanya muli Mikairi kintu yabayinsaitinga tinakajiiko obujiiko ku ttaka lya Buganda tekayinza kudda Bunyolo amasaza gavayo na musaayi galiddayo na musaayi ng'abantu abakeeza kubaguumaaza ku bulamu kati amasaza bwe gagenda ayita olukiiko lwa Buganda agatugende tuwaabe yayingira kabuyonjo emirundi eki ng'embiro zimuyitamu bakazi be bamukubira emmengo abakazi bakuba Mikairi kintu ono bwe yeefuula bwati bwaleeta ekimotoka ekikadde abakola bwe yeefuula bwati bwasiiga ebifaananyi okubasimattuka kaliddukira bweru olutalo lunene ku social media nze nkubuulidde olutalo lunene lutegeera kakati otegedde Bobi Wine azimbya ayagala kuzimba ekibiina katonoko Tamale n'omusango ne bwe yali ava yaganze enguzizaayo mu bantu yabyejja okyabantu bwe yatomeza judicial ogwinyeddolo yagaa ngugjeeyo ogwinyeddolo n'asala ogutaliiyo when you study that young man ne bwe bambuuza ki ekiddako naga mmwe musalawo obuyinza bwammwe that man needs a case study either
ayina abantu abamukozesa ate tamana bitterness ne bwomukuba n'omuteeka luddawa he does not overreact azimbira muli munda ate ayina ssente bano bonna babashiri bamuwanga kivumbi ebibaleetedde obuzibu they were running away from poverty nga badduka tebavumiriya abaganda ssente Bwaini ayina mane ne family ye ina mane family ina sente na kakati oyo nti olaba uhuru bamugamba nti Ruto yagamba ti omusajja omutiitiizi n'akalulu yali aganye okutyoka ddamu naga nti nali kituufu yali agenda kunkuba luyi naye nali kyusiza n'eddala waayi nze njagala ebyobufuzi bannakenya bafe kuba yayinamu ebintu nabaga nti senga w'omuntu nga yamusibirira ekikopo kye tayinza kulwana nga ayogera kabada nke kubanga n'omukazi ali malicious kasi omugaa nti ne suuti kitange ye yagimpa eri memoriyo gyayokya tuyinfulikiti gundi pain on you kakati Bobi Wine ayina ssente ne family ye yina ssente aneraike bano babashiri abajja okudduka obwavu yes banamboze bakazanye mapendula munesegona basirise busirise kati nakudduka they are running away from a problem. Bobi Wine aga nja kulabisa ne bwabera wa kibira kyange oyo musika wa Museveni ogo Bobi Wine musika omwa oyo omwa nti kati ye atuuza abantu mu meeting kubaka akati what they are planning now is ahead sikancha ba planning acha maso but in the process batula wani who is the de facto leader of the opposition ani ayina abantu abangi Kyagulanyi Senta Robert batula wani era ye yayise ne beba besijera ate nakulaga nti ekibiina kyakina mu control bwaganti gwe owannupu tojja kuvuganya nkugambye tovuganya tavuganya where does he get this power bantu ye manyi g'abantu abantu bebagamba president ayogedde ate gwolemera started a political system that is driven tokiraba nti abasajja abo bolaba gundi terrorist groups ebizibeezaawo zibeera ku brutality tuzita non-state actors Al-Qaeda bwogirya ssente yo teyina parliament yo teyina bairato yo teyina kooti gyekutwala etuma abasajja ne beesiba nga Imaamu Kasozi we yabeerera owamanyi nti ensingo tugikima gundi yagamba tinyefunza nti agobye omuzikiti mbu omwazi nyamuwoganira Imaamu Kasozi yakwata omunene nnyo n'abasalafu ne baguteekawo ate gukuba wala ne bakimeswala tinyefunza ye yadduka ekyengere Imaamu Kasozi bali basajja abo oyo kamoga oyo kamoga anti bateekawo ekidaala we Kampala mukadde nga balina bakuza amazaalibwa ga nabbi kakati bakamoga abo nga tebabya bugenda okera ku makyanga ekidaala tikiriiwo nze nali mukwano gwakakooza nnyo mufuti kakooza kifukazi bugenda okera ku makya ekidaala nga abaana bakijjeewo mbubo tebabikuza mbubo tebakuza mawuledi gurupu eyo aya kakati yeya Bobi Wine nti nuupu baabawa obululu nga temuguze ate Bobi Wine abaamuleeta yabategeererawo era gurupu yonna eri gye bamusenseramu agimanyi era kakati ye ajja boolekezanga baki bantu olyokola mbayiirawo omubiri nga jadduka muwanga kivumbi baamuleese tali Nambooze bwakomerawo wonna Aisa Kabanda bamwepikira nedda mujjakoma okubbanga obululu bw'abantu if you are an impotent man why do you put the woman in the mood bw'oba omanyi tomutawanya why do you incite the people nti ogenda bakolera nga togenda bakolera tobasaba bululu bw'obeera togenda tosobola nti gwe ojja bayitako babbe nti nno bakuwe kyosaze ddiru ogende atambulira ku ya ideology ya kabaka yekka kakati Bobi Wine ekirala kyayina ti if the messages are seeing him nga gwe baliko yayina abantu agenda asobola okuyitira mu nkwawa ng'obote
Obote was a hated man. Obote, even Mutesa admits in his book, nti Obote yewereranga Abaganda. Mutugyeko Obote yajira mu by-election. Yabagamba nti kendi kwata ku power. Abaganda ndi bamala mu jogo. Kakati Obote had two options. Obote yagambanga if we don't destroy Uganda or undermine it, tujja creating a Uganda be a developed and a non-developed one. Like East German and West German. Kakati mu Abaganda, it was a strategy. Tubasange tubayise. It was a strategy. Why do we create two Ugandas? Era bakugamba bwe baleeta erinnya lya Mutesa mu parliament okulondanga president wa Uganda, muganda w'Obote nekyoni yagaana. Yagaana sobola kulonda Mutesa. Adeko Nechon is a playboy, has been frustrating Uganda's independence. Now that you have brought only one name, I abstain. How could he do it when his brother ngate muganda we yalete eri era n'Obote genda ku Facebook page ya Mukasa Kiwala Kikuku etuli live Bobi Wine naye mu line mwali naye mu line mwali when you analyze the situation Mao yasirisiza the Paris battle nzembamba laba abo mu nyumba even yesterday nabalabye mbamba laba Paris battle yajisirisiza andi kakati nakugamba nti omwana abaana bagala kujjawo nyaabwe step mamu kitabwe n'abagandi abange ne house galo yo abaana bayina bange n'olubuto lwange kakati you go back to the step mother bachivaako kubanga mubadde mulowooza ti step mamu bwagenda mugenda kufuna amaka kati these people undermine the Muhoozi thinking that kubanga none yali agala obwa president organication yamukwatirayo talina bwagiwona kati ababiri abali yena alowooza nti bwakuba Muhoozi n'amuteeka ku bbali then there will be muboba yennyini be bajja okuleeta kakati ate wavaayo omulala ne wavaayo omulala muyinza okunyiza omusajja obusika n'abulekera kyaki naganze ebintu byange byonna mbirekedde muzikiti mbirekedde muzikiti bano abaana temuli mbiwadde bakateeyamba bano abaana nze nabaweerera ebyabwe byaggwa kakati kati bano abakuba Mao ate bamwongera amaanyi a retiring president cannot hand over power to a person who can easily establish his own political power base. Kakati if you dissolve Mao's political power base, you qualify him. Kubanga ajja kutwala ebbanga okuzimba base ye. Kakati ate base mwe you are helping you. Abakuba Mao nga mujjako base muba muyamba Mao lujirugalira munda nti I always put a question if you have a secondary school for girls nolaba advertisement this school is interested in a guard qualification goes in an important man and a salon was produced ali live wire ani go balondo okulabira essomero ly'abaana abawala automatically important to salon one of the principles of politics a powerful leader cannot be equally succeeded by an equally powerful politician. Okay, to succeed a powerful leader you must be politically impotent. Kati ekyo kye kijjamu the likes of amama Mbabazi Osikira Museveni. Yes, tebasobola. Abanonyayo omuntu kitegedde kyogezaako tubuulire. You must have a person who attribute his success to you. Anabeera nga wanze singa Tamale Mirundi singa siribwe singa Tamale naye oli bwamala okugamba nti yayina ideas ezisinga ezizo oyo tomukwasa power ni bwaba relative wo oli naga atalina kye yanyamba kiri awo nange ebintu byange nakolanga mu opposition erina okumanya oli brandinga mwani besi yekoze osiba who is ceasing with the anger ojja mwani. If you want, one of the options is from the family. If the family members undermine it, we have examples where family members have undermined the succession. Malawi, Mama Kazamira
yali first lady wa Kamuzibanda ya undermining succession. How? Bamuga nti the man is old, is almost senile. Tulete vibrant young man. Mama Kazamira nalowooza nti hapana kantekawo Kamuzi omukadde nja mufuga. Kamuzi bamukuba. Yes. Bakiri Muruzi yamukuba. And no, this one no. Nenga ate party yabwe yali amaanyi nnyo. But Mama Kazamira blocked. Nga discussion hiyo na Gundi Mukakabyaliman also undermined the succession. He divided the Hutus into two, the northern Hutus and the southern Hutus, who became moderate Hutus, and as a result RPF took advantage because the moderate Hutus looked at the RPF as a leverage against Abyaliman. Ne protection abafunye military wing. Okay. Succession ekwa kutaka. Ate ye Mama Ngina ye yasala okuwa Moi. Mama Ngina evaluated the Kikuyus Mboyi Koinange who had killed the people n'amanyono madala. Kampe omukalenjini Moi who will accept. Ate era like Gundi like Mao Moi came from the Kadu the original Kanu. Okay. Nenkuruma Nkuruma na yeti yalimu original party. Yakola progressive party. Even Obote was not the founder of the National Congress. Obote ali founder. Yateke hapana. Yateke kachi yalaba chiyisi. Omanyalude bweru omupiira bwoti. Gwolaba nnyo ate ensobi wezakoze eki? Wezavudde. Kakati eyo musika wakumeka. Wakusatu. Kakati Muhozi owokubiri Bobby Wine omu Mao wakubiri owokusatu yani awo anti ye Muhozi awo nga tudda mu kakati Muhozi yatestinze n'ategeera mumwogerako biki tayina zambi ddene yazze n'alinyamuko tayina zambi ddene testing yagikoze testing 1 2 n'ategeera because if your politics like fishing you stir the water and you force the fish to enter the net. No chiruwalinga. Museveni bwaba akola ebintu. Bwakuleetera eddobo tolyewala. Atoliyewala. Oligweko mugwebo. If we provoked into battle early succession nga judging political landscape achifunye. Kuduyigino white. Uyite jigino walinga. Kakati nenkuzayo ku my final submission. Katonoko. Ekyamuhozi kino okumutesting yako kyegattira wane reshuffle ze twalabye majeze zakoleddwawo amajeze routine batraininga kiri ku security situation they are training Museveni alizo balekera amaje agatali professional gasoboka kubanga agayina mu influence ya amaanyi the army must remain nga bweri mu Europe anabita. Abantu babuzezo whoever comes must be respected by the military. Promotions ne changes ne mu police eri bayongeza ne Fred Enanga omwogezi wa bamukuziza buli jogwe amuzala yawedde ate yawedde ate senior atayogerera police senior commissioner atayogerera police which means bamukuziza ati adakolanga junior oyo nayo mutujjidde omukunganya wa Bukedde oyo yagenze yawedde yegalise oyo somukunganya wa Bukedde enanga wedi quarters kati enyota zalinye mwogezi wa police kati munene ate omulimu gwe wakolanga tonnakuzibwa era ogusigalako nga bakuziza wasomerawa enanga yolekedde quarters leero Bukedde n'abulaga ewandiika Bukedde ono Museveni ayiri scientific bwakuba tutegeera nti akubye negwe mwenanga tolabayo kalungi enanga nedda bamukuziza enanga olw'emirimu emirungi gyakola bamwana emmedo luli. Let me tell you, I was explaining somebody rang me from Europe and asked me why is it that your president is regularly becoming his own government spokesperson. Nimuga Museveni yakola ensobi. You cannot bring Baliomunsi. Baliomunsi destroyed his credibility when he implicated the government in the murder of Nebanda. Lwaki abasiraamu bakugamba nti nesimu yiyo gwalabye omwezi tukubire Kampala mukadde to be announced by one person. Yes. As nti
malaika ga director wa sharia ya ino kulangira kakati mu credibility mufu bali omunsi mufu mu credibility anti kiri kyamutta kiri abantu be rebranding and no ministry of information ebera mu credibility because you were the PRO of cabinet niye kye yakubuuziza kyabadde kikulu ate tekijja kibeera nti ofono ye ekyo bulaba mutagitinga kati ofono atatula mu cabinet tosobola kwogerera party nga totula mu all its structures ate obijjawa byogera obijjawa ofono yali badde nga principal nga state house controller enters cabinet yes ofono would take a note of secrecy na ingira cabinet toyinza kwogerera nti spokesperson of government ate nga totulayo wa naye nga kyeyakugambye president ofuuka spokesperson nejjo yazze nayogera naye yazzeemu biri eri ebyemabekatemuli mu kipya Tamale information yeri twisted nga bala bagyogerera azikamu himself naye nakomawo naddamu bimu byebimu nti anti mwe temukimanyi nti omuntu asooka nasaawa natema amavunike in the same garden abaganda tukuyita kukuukula naplantinga nakola the same garden kakati gwamulengera nti the man is not doing anything he knows where he has to stress but the issue is if he comes himself then what happened to his people his communicators yes at the same time naye kakati olaba fitina yammwe olwokuba nze baali badinako fitina bankuba we must destroy this man he must go to his home and road nabusayinga temwamukubye because she does not threaten your future interest nga nze bwe mwali but we are solving this issue after wasting all of the resources this issue is coming to an end era nabayimbiddemu akayimba nti twali baana kanzijana omudigido guna jayo omudigido ngujjeyo olwatuuka nendaba namuŋŋoona ku muti omuwanvu nga yambadde bulungi ddala gakutte n'amata ga bbongo yayimba nga bulungi ddala muddoboozi eggwanvu ti ekyokulya kyange nkifunye era bannange mweraba era bannange mweraba ekyokulya kyo nga namunye otandisa kirabogera tukubira bba Tamale nalindi awo nange Tamale tugende maaso songera tegedde nti Museveni has provoked you and as a result you don't know his real intentions whether he is going to come back or not tetumanyi two has created one Museveni katonda yamuyamba all of his would be successors beyonoona bokka ne bagenda giving him an opportunity to hand out a new generation abomusiko bo bakoze eki baweddewo abaganda baga nti kitagenda azaala abagenzi if you live longer you bury your children nosigazawo bazzukulu obusikango inabwa bazzukulu kakati that's one ekyokubiri nti byonna bye babadde bakola nga beyambisa gavumenti including ono gwasembyeyo okukuba gwe natuuma Masai Warrior gwasembyeyo okukuba kakati Masai Warrior ekimukubizza nti mu byobufuzi batugamba nothing is more challenging than being graduating from a crown prince to a king. Obuzibu buba bw'amaanyi nnyo ne challenges nnyingi n'olyoka ogoba ono n'ogoba bakadaga n'olinnya ku ono n'ogoba ono nebyofula ow'ekitalo n'asaba minisitule 5 ne bazimuwa ng'ono aliwa amusitaadinga era kati ku bawagizi ba gurupu yaabwe musigaddemu tumwebaza nawe namulabye musigaddemu Nankabirwa ogwanga bamukubye abantu baabwe abakabinja kana akajoozi ne mukulu ali mu kibiina bali aba bokka aba ate nabagamba nekizuuka ti kampuni Nankabirwa gye yaleeta okusima amafuta kyecupuli aziziraikiri ensi nawona ku Nankabirwa
ejogo lya Nankabirwa naye werikomye kati akabinja kabwe kasigadde mwana umusango gwa organic case gwabakwatira gogo gwawedde because kasola banga batesha kumusika nolaba akabinja bane mugende mulime kubijja kitegezo mulwadde mufu kati bana abasajja baniki players abayingidde ekintu kya organ tebagala kuuliza ku bano naye tumwebaze namulabiyeyo tumwebaze nakulabiyeyo tumwebaze ebyuma bino ebyakukutte tumwebaze ebyuma byakukutte tumwebaze ebyuma byakukutte ne byewayogedde ebyuma ebyo byakabenje kakati okitegedde kati in the process of using the surgical operation tujita surgical operation eyabambabazi Museveni buli wamuwona yasibawo party Mbabazi yayitawa ebituli yabizibikira Mbabazi yali yayita mu party nga secretary general tewali eyo teri musika tolingireyo wamaanyi secretary general mbuza n'abantu ku street yasibayo party yasibayo party kyonna yakinyenyanyenya obuyinza mu party n'abweddiza Mbabazi n'ayagala okuyitira mu prime minister's office the heart of government n'asibayo party prime minister waliyo andi Nabbanja ajaye empapula ezokwesimba kuba president kakati okiraba tadonga ajaye empapula ebituli byonna twadonga nedda ajaye empapula kakati mu party temuli naye mu amagye ge gakumidde Museveni mbuyinza kale ekyo kikkirize naye nze ayino mbamanyi bonna mbati ndabeera naye nze mu magye gwesimanyi yonna ekyeru era kyobalaba nga ye erweru osanga otya omusajja amekamanda nga muli ku lutalo n'afukamira asabe Katonda katukome musatu kakati okitegeera ekyamuhoozi kiringa bwogenda okweyimirira omuntu ne baga nti genda oleeta ebbaluwa yeero singa ojja gifuna aba ogenda n'osaba visa ne bakugamba kino nakino bibulamu ng'obirina asooka olinde ogambye kibeeranga okutuma ebbaluwa yeerosi ekyamuhoozi ng'ojja gifuna anti kakati muhoozi bwe yajja ate mwamwogerako ki ani muhoozi tannatuuka kuva mu magye jeno tava mu magye waija emyaka akozesa Twitter emitimbagano kakati mulimu ki ekimugaana nti jeno mukambwe nnyo tasobola kwogera mu bantu kakati mwamubulya weakness ezi zonna nti omulamuzi agenda n'agamba nga kalwa akasazaamu bino na bino tebyakolebwa ekitegeeza mugende mubbe nga musinziira mu bino era kizibu okuddayo mu kkooti kati muhoozi bazeyo tereeza bino abantu bye bayogeddeko ekitegeeza muyina okukima ebbaluwa y'ekyalo ne Tamale ne sayings zo yes era nabagambye nti fe abasajja atwala ekirabo ky'omwaka guno abasajja ffenna twali tudde wansi netwebaza Magogo ate Magogo kirabo kikyatutte Uganda Cranes nga teya qualifying ate nga bajongera budget ene mwebyo yo kaye qualifying mwe Magogo mutunuulidde ki ng'omubaka w'ebudyope fenga abasajja abaddugavu Abafirika engwanguli batakkiriza mu mukazi omwe ebya Christianity ebyo tokkiriza mu mukazi omwe ate nze ngenda ne mu banana yibo sibakkiriza kubanga kyekyakuganda awo siramuka n'abana tobakkiriza gwena kuyitamu bwe yali atonda abantu waliwo abantu kabe yakolanga embirizi zibajyamu zonna embirizi zonna zibajja nga buli lubirizi lwoleeta lufiitinga mu waliwo omuntu agaba omusayi nga bonna abawa nga sigamba nti olubirizi lumu lwe lubulamu bwonna olufuna ng'ojjudde ata mwanti babutugaba mu Christianity nti olubirizi lwali lumu nanti yaliwo omu yanti kakati ffe waliwo abaalemala nga ne kaawa ne 10 ziyingiramu fe waliwo beyaweesa ekisa ng'embirizi 10 ziyingiramu embirizi 10 ng'osobola okubeera nazo Tamala obeera ne horsepower yenkana kyenkugamba kati gwe abasajja mmwe ffe tugamba abasajja ekimirente embuzi teyimirirawo oba embwa kati bw'abanga sipiika omulamba akkiriza okugenda mu maka n'afuuka hakki yakumeka kati Mutugyeko Olundelebu omukazi tafumba namujja we kadde
mwako feche ekituwagiza magogo tetuli basajja basiramu naye magogo yatugyeko olundelebu lw'abakazi ate ne pulezidenti wa Tanzania era mu maka gabba Saluhu haki yakusatu yes ekitegeeza n'omuntu omunene omukyalo ow'ekitiibwa kyonna agattibwako babaganda bakugamba nti emmese ne bwegejja etya eba ya kapa kati mu mbeera eyo abakazi batuggyeko olundelebu obanga n'omugagga alina buli kimu kyonna afunye ebintu byonna namba 3 w'eggwanga era naye akkirira n'abeera ne hijja ne haki gyavuganya ate kati gwani atavuganya gwe nakimwero waabwe magogo oye kuba mu kalulu n'okubamu ne mu ngalo magogo oye oba ebyomupiira bimulemete Uganda yokka si yetafunanga ku World Cup naye kino yakisolovinze magogo kati magogo ye champion yakisolovinze era ekyo kyemutategeera ne bulijjo gwo ngamba Lwasa ye man of the season bw'aba asobola okwogera ne Mao n'amukolera is sending a message nti talina gwatakolera bamawo abali mu nuupu bayitirivu abo bonna baafaawa baani abo speaker yava mu FDC ate deputy speaker n'omumyuka we yava mu FDC deputy speaker ekyamunyiiza bamuma transport amutuuse e Kampala n'atambuza bigere okuva ku ofiisi ya FDC Thomas Tayebwa bamumma ate Kafuzi kanzizemu n'obudigido nkubulidde ne Kafuzi atone jeno naye yava mu FDC kati ate bano abeFDC abekuŋŋaanya abo abekuŋŋaanyiza mu nuupu ate jja bakuula mu ngabana ate bakyankalane ekinuupu ate omusiguze w'abakazi agenda okwogereza yabasanga ku kyalo kwe bamusanga kakati olaba ajjayo Mao kitegeeza ti bamawo abasirise abali mu bibiina ebyo abasirise bayitirivu waliwo ekiseera wajja okukuulamu bana nanti bakomewo ate bwe yakola yagamba Kasiri eggwanga sigala mufeddemu nkwagala eyo mufeddemu gwe Kazini gwe sigalayo Ministry of Volunteer ya Moses Ali. Who arrested Moses Ali? Kazini. Where was Kazini? Did Kazini join NRA? Kazini yali mumajegamini yagenda ne ba Moses Ali. Ne bamubulantinga mu ba Moses Ali. Who arrested Moses Ali when he was getting out of State House? Tamale. Ekitegeeza mwe muliko temunabana kukitegeera. Nabaga nti batugamba nti when Kanu on which you are riding capsizes in a lake or a river, observe 2 things. When you see something running very fast, don't think that it is a rescue boat. Examine it properly. Is it a rescue boat or a crocodile? And the crocodiles are not known in rescue operations. Or when you step on a rock, you perceive to be a rock. See properly. Is it a rock? Oba olinye kugonya oba olinye kati bano badduka nga bawa amatuka mu ddipi abo badduka krokodayiro oba balowooza nti waliwo abavubi abazobbayamba nanti bo babadde nga tebakkiririza mu ekyo Mao kyeyagenzeemu ate odduka buddusi bakubako epoloti yo nga okanyuga n'ekyapa ky'ettaka ate mu kkooti onaawoza otya kaliyo wannasiifu kutubiddeko ssentebe wa heesaawo ku kyoga bebaligoberera nsonga nawandika akatabo kange nembagamba nti bagenda ne babaga nti political landscape kati yonna gyentunulamu the political landscape nababuuzizza mwetegekera Museveni oba mwetegekera musika wa Museveni bwemba mwetegekera Museveni magezi nabawadde amagezi lekabalima is not unity apana. When do you unite? You unite to get donors money. You unite to create an impression that you can work together, but all previous efforts of uniting ekyasemba ye PTA how different preferential trade area gundi ekibiina kyabwe kyebakola
TDA kyagwa kitya Bukenya yasooka okudduka omuganda ku ssente yasooka okuta era Bukenya lyadduka yasooka ku Mao Muganda Sebagala lyadduka kati Mao Muganda nze mu byobufuzi kasantunula ku muganda bwendi nenda babyayogera mbanadduse dda kubanga bo ssente namboza ali wala binangwira nkoto muwanga bamulese talinnya ate mujja kuggwawo kubanga sente zirimu kakati kyembabuuza obanga sente ziba zinisa twist kuba kati eyo Bashiri talidda talidda ate bali olumala okukozesa nabo tebongera kukozesa that's why for me I've remained floating ate gwe kankubuuze era abakyala b'ennaku zino kati abagezi bagamba wakiri osokongulirayo akantu kuba ne bootadda nti wakiri obeere kakati gwe Bashiri baali bakwagala ku bantu bategedde abantu kyabayina kati badduka naye golowooza bano bonna babadde mu opposition abo bonna abalya ssente mu kalulu okyabalabayo their usefulness was over. You cannot become a virgin twice. Naye Kyagulanyi okutabukira Bashiri mu bantu tyabadde ensonyi. Mugobere ddala. Hakimu biru super yabuuza. Anti kakati tyabadde ensobi eyo. Nti Hakimu Bashiri tyabala bubi. Bashiri bamuleetera loolo nti alina okukola TV. Kati diffito izagikweka. Yalina okukola TV. Tuyinza kubba mpale n'ojambalira ku kyalanda we y'ojambala. Sokolinde. TV yali emulaga gyavudde. TV byalimu NRM. Yanti kyenkubuulira yali emulaga gyavudde. He would strengthen the Nupu TV. Bamuwa loolo gyatasobola kweka. Bamuwa empale nga tayiza gikweka ku kyalo. Anda weyo gikweka. Yes. Ate nabagamba ti Mayinja bamutuma. Adde yakette Bobi Wine. Mayinja abagenda okuddayo message nejja ku Bobi Wine ku simu ya Bobi Wine. Ne mugamba nti Mayinja is coming back to spy on you. Bobi Wine receives intelligence reports. Afuna intelligence report. Yes. Takuogerako nga tafunye information. Anti kiri bwe kiti nti olwokuba Bobi Wine is the most strongest opposition party. His destruction nabo baba tebali awo. Bwayo nonebwa. Kakati singa Katonda addira Swaitani mu kisibo n'atazikomyawo. Nga kiwedde. Muggulu n'azisiba nezitadda. Kati kitegeeza. Nga bw'azisiba mu kisibo. Olwo y'abamasheke eba eweddewo. Shaitani we zitakomawo. Kati bamasheke babera bagera kubuulira kuki. Ate kuki. Ne bapasa ne ba reverend. Kuki. Which means mukama abayi no zita Shaitani. These people in the government must ensure that NUP remains strong. This is how Museveni will give respect to his people. Chogamba bo era ensonga lwaki abeena ali mutebafunyeemu talabawo fear mweni aremu bonna yabagonza ate ono alagawa era buli weenaalemu omugezi yenna agamba ti Museveni atujoga tetulina gye tulaga kuba tumanye nakiri kikono kye. Is one way. Kati ekitegeeza NRM bebawa bano ssente ate ne babalabisa. Nti balina okubeera relevant. Okay. If kakati abaali baketta FDC tebakyalina mirimu. Ate balina mirimu giriwa. Tebakyagiketta. Anti yaggwawo tekyali sireti. Kati bambega balina kubeerawa. Nupu kamocha na kawempe wano kuchitebe. Besi gwe bafuye ngatta doba ne bateeka mu komera ne wabula wona ababiri abekalakasa kwata ku Bobi Wine olabe. Soko lindi. Besi bamufuye nga musubbawa. Fu tadoba. Fu. Zinali simina okumanya ndi besi yavudde mu koti ya mutadde. Nemulabira soloti. Tekyalina mayini kati webesi bakwata muneba wika kapa kakwata mesa weka ntekajita netambula nekajikomyawo nekajisonseka enjala nekajita na saba kwata ku Bobi Wine obayiso olugambo nti bamukutte tafuyibwa nga tadoba choga ye Bobi Wine eberange empologoma gy'okudde noteeka mu kaveera ogambye nze sirabangako muganda avuma akwata ku kintu kya muganda ne bamuvuma nga bwe bavuma kabaka ng'akutte ku ttaka lya Bobi Wine. Tolaba no ayagala ennyo ssente. Tomulaba bwamwegera mukoddomi wange mukoddomi amumanyi bwamulumba amwabya.
alya sente naye Bobi Wine yamwewala muno muli wa sente naye akimanyi Bobi Wine munyango mugende kompola Bobi Kyagulanyi sente ow'embogo atyaze ne Bobi Wine empologoma y'emagere yagamba mbuga kati oyo waddanga yagamba kati oyo waddanga mudde mungi nemwongera paka lomutadde ku layini ng'okubaani oyo namutereeza nemuteeka ku layini kati bw'aba akola ekintu ate kino ekyawunya eddoolo ezo zabadde zimugisizaako n'abakuumi eki sente zebamuwunya eddoolo akyala emmengo abakuumi babadde tebagenze abakuumi badde bagenze pompo yebadde esigalirawo nze nkubuulira nze mumanyi nze mmanyi abayeso naye Tamale tufundikire mu ddakiika 2 nze obudde buntu tenze njala kusiibula kati nze sikyalinawo budde esaaga kuyisaamu bakama bange byonna mbikwanalizing byonna byanalizing sofa tulina abasika bameka basatu and Museveni is in a position to come back unless you amend the constitution and reinstate the term limits you cannot let traps to Museveni kubanga is a coach player bwalabanga abantu bano mubakubye oba n'abanajja abalala ye nga akayingira kakati akasembayo Kosase report yalese Betkamya mu kifaananyi bwe yali minister w'eby'ettaka nti emivuyo gye yakola wanoonyerezebwe kyokka ye IGG anoonyereza eri ne Kosase parliament gamba nti Museveni tata muntu n'agenda ekikajja amala kigaya ne kigwamu supu n'akinuunamu supu n'akita Betkamya ajja kutuuka okunuka nga waali awo kubanga amanye yaleeta Betkamya Betkamya amanye yamuleeta yes era ye group ekubwa ye ya Betkamya ye gundi yadduka ono omuwala namuganza ye kukuma kuba ye group emu ye yakuba kadaga yannankabirwa ye yakamya ate kamya jiyingiddemu buyise kamya jiyingiddemu buyise ye yakamya kakati tulikika kitya nga kaliiso liisa ina okunoonyereza okubali akate gwe banoonyerezaako kati kyembooza omusajja oli eyafumbirwa musajja munne bwe bamutegeera nti musajja yakolaki bafuuka basiyazi oba yafuluma Museveni tayinza kuta ng'okyali mu ssupu kati Betkamya bw'anaagenda akyaddamu okuwoza ebya federo akyaddamu agenze with disgrace foreign policy yaffe US diplomat wamulabye wano Russian diplomat wamulabye wano entalo zaabwe bazirezo kugambye nti mweggalirayo Museveni teyeggalirayo Museveni can make a bridge Museveni nabagamba nti twali mu Australia ne bagamba bagobe Nigeria mu Commonwealth Museveni yagamba nze mundeke ngende njogere n'Abacha he saved gundi ani he saved Obasanjo yasanga Salawiwa bamusse era kitaawe Yaladuwa ne Salawiwa muganda wa Yaladuwa bwe yali president yamugamba nti you delayed if you had come earlier Museveni ne bateeka ku North Korea gundi sanctions we are still getting arms from North Korea. He knows how to play his politics. Yero akuba nana alignment si byalimu. But Museveni teyeggalirayo. He must kakati mwe nabwe mwegalirayo. Talaganti ali ne US, talaganti ali ne Russia. Agamba average. Yeta yingira mu kintu. Yasigala ali neutral. Anamala konga West yagakuba online either Russia either US. Anti baba abazungu baganti you are either with us or with them. Oyo against naye ensi tesobola kutambula bwetyo bulijjo ne bwoba mbagamba bulijjo nti mulamu wonga yanobye gwe muteekawo contact bwakiri mwannyoko ye n'agendayo n'ayogera naye naye mwenna mu family temuyinza kweva mu mukazi what if she comes back ategeera nti kwega mwali mwanchawadda nga tebanjagala yes you open up dialogue lekawo escape naye olabawa gunda elections za Kenya zino next week gonde luto bagenda muwangula
Ruto Kasaya agambye nti I'm going to probe Uhuru. Uhuru yajeyo n'ag'omu buto kubanga teyamulekedde future ekyemba gamba nti no leader will entrust a retiring president cannot give surrender power to a person who threatens his future. Initially the gundi Uhuru yali alinganga ayagala playing a neutral role but in his last days I think Ruto was desperate. He started attacking Raila Uhuru directly. Toyinza kwewerera muntu atudde mu ntebe obajja akabajja kabba ekyokubiri nti Raila chance gyayina unlike Baganda here who don't believe in their numbers. Raila atambula abajaluwe bo bonna. Uhuru gundi Ruto ayinza n'obutafuna kalulu nakamu mu bakikuyu mu Luwolandi gundi because of the Kalenjin divisions mutabani wa Moyi ayinza okufunira ono obululu de Bakamba of them the powerful Bakamba Ngiru and Musoka in one place. Kalonzo Musyoka. Yes, plus the Kikuyos. Kakati ono abasigazi abakibaluya. Kati ate abakikuyu baneno Martha Karuwo oyo. Kikuyu vote yeyo. Anti gundi bamuonoonye nnyo. Ono omusajja. Vice wa Ruto. Bamuonoonye nnyo mubibbi muki. No corruption scandals. Ate yegundi najasala amagezi. Nti the role of gundi Raila Odinga. But ajibadde wala jobala yagenda ya skipping a presidential debate. Why? He cannot defend Uhuru. Tayinza kuvayo naganti bibi yakola bituufu tabbanga takolanga ki naye ate tamweweredde politically ya just keeping up pins ati bajja yatunuli oli omukazi bye bamubuuza obubbi obuli mu government ya Kenya nkutadde Tamale tunatandikira I can bet my money nti Ruto bagenda kumuwangula. Raila agenda kuwangula. Raila ajja kuwangula. Kubanga Uhuru ayagala okulaga kyenkugambye wali omuntu who will be overwhelmed by the appointment. Nkutadde bwetu bwe tubadde tujja kuma week ejja Mungu bw'anaabanga akyatuwadde obulamu tubadde n'omukuku nanga bamuli abamuli tukolya bwere lwaki abamuli tukolya bwere lwaki omusajja ono tebamuyita mu meeting omusajja ng'ayogerera Russia ne batwalayo kulya ku ssente nga ambassador wa Russia wa Russia ali wano ng'ate ono ye munnamawulire wa Russia